na era Nabbi Muhammad yabaga nti bw'omala okumwaniriza taslimu mubabuuze huwa ijlis mwe wakola ki watuula tetubatuuzizza okuba engalo ez'amaanyi nayaga nti bw'omala okumuwa akatebe kwatuula oba omaliridde akaboobwa taslimu mubabuuzangako. sirese abaana bange ab'obuwala olira ne haji wuli akyogedde nti ki nti bazze mubadde mu ngeri waliwo ab'obulenzi sibaleese nabo bazze tukube engalo ez'amaanyi n'ogamba nti okunyweza enneeyisa ennungi ery'omugenyi ennyumba eno tetukinywezezza mwakikoze dda. n'agamba nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bw'omala okumutuuza n'omubuuza nako temwerabira kuyunga Luganda ate nga n'ebyafaayo bya Buganda mwekiri nti omugenyi yenna aba muki mugeyi Oluganda kukola ki kulya era n'agamuyunga ng'Oluganda nga muyitamu eyo enkola eya kulu washirabu mulye nga bwe munywa bye musanze ku mmeeza nabategedde amapeera emizabbiibu byonna mubikoze eki tukube engalo ez'amaanyi sikomyawo ne muwala wange Mariam juice najja n'abawa ekyenjawulo n'abawa ebyokunywa ebirungi byonna ne mubitwalaganya bw'atyo yagamba omubaka nti bwe mulabanga byonna biwedde temubalinda kuzibiza mu mpya zammwe mubatanga ne badda ewaabwe ne bagenda. naffe twagala okubaga nti assalaamu alaikum mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiina mu Kristu Yesu tubatadde mu matulabira ab'emubende wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu Kristu Yesu nga tulina efaaza kinaawa tetuva wano nsukugaki ebatumisa wano ekimu kikutuusa ku kirala ng'ekiriwa ate ekimu kisazaamu ekirala otyo okwayuya kusazaamu okukolola. Twandibadde tugenda naye tuba tubalekedde bizibu ebiriwa kubanga naawe bw'oleese hadiisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era naffe tulina hajati salamu alaikum ne deputy Addasa Abubakar waali golokoka hajati ne haji waali deputy Addisi oyo yagambye nti tinomubaka bwe yali ayogera mu Qur'ani gy'otujuliza ng'ate ne mu vanjiri mwekiri yagamba nti kuluwa sirabu mulyera munywe tebakomanga kubumpanki nga buno kuluwa sirabu anabamu n'okuluma ku ngeri y'ekifunga agati ate wano we wakyalika fe tuli bakatoliki bekkatu kituufu era okumanya tuli bakatoliki abawedde emirimu wulira bwe twebaza Katonda Katonda yeebale nnyo Katonda yeebale oyo ebirungi by'ofunye olwaleero biri ku bwani bino apo z'olaba ku mmeeza ziri ku bwani ate Katonda yeebale nnyo Katonda yeebale oyo obuteddiza kubira Katonda waffe abakatoliki engalo ez'amaanyi ate bwe twabadde tujja tetwerabidde nti ki ene waffe olujja mugatta tetuli bakatoliki ffekka naye nga bwe walabye ku baddu ba Allah ate naba ne ku bakristaayo abakristaayo nsanyukira ekigambo Yesu Mukama oyo alina bingi naye kale Yesu era nange kubirako Katonda abakristaayo engalo n'akalulu eryaddala okumanya olujja olwaffe mugatta mukulu tetwakomyawo omuddu wa Allah mpulira atya nga ye teyatenderezeddwako amiina ya rabbi amiina amiina fe tuyina okusanyuka amiina ya rabbi amiina wamu n'okudigida
twabadde tujja n'abalokole tetwabaleseeyo nabaabaaya tulana akamwa kaabwe nti ki n'atamba njolebe n'atamba Yesu n'atambira bonna naye olwo n'atamba sala bala mwoyo w'abalokole abadde twala ekyoyo tekikyatwalika waliwo bwe kyabagamira kino ekirimu n'okunywa soda ow'empaka tekikyagenda sebo nno taata ne bw'olabye enkuŋŋaanya mwoyo okuva eruyi n'eruyi twagala kwebaza mu abalungi ab'envuma mutwebaza twakoze eki ne bazzukulu ba Muteesaasira bategekedde enteekateeka eno be bamaama abayonsa enzito bweteera engalo z'obulira n'akalulu tukebaza olw'ebika ebyo ebibiri twagala kwongera kubakakasa nti mukulu naffe tetugenda kumala biseera kubanga tugenda bayisa mu byangu ng'emmoroka yabadde egenda emuwende ng'eva Mityana munnange driver bambi ono yani era ye Hajjati Hamsha events kabongeko bambi kati kola bwoti gende wodi oyo muwalo mugamba mpe akuwe basa bbiri abantu abalowoleza ensinga bano tubagala nnyo wangi n'okufukamira mwongereyo endala Hamsha events be bateeseteese bino byonna be batimbye wano naye mukulu nkubuulire bweriba ggulu eryokunsi ndiyingidde ninda lyewalala naye eryokunsi emunyenye enziraba kati oba waliwe wali malayika ga budyeri era ssebo mukulu nange nga bwe bampadde yunivasite ey'ekakeeke wa Ssaabasajja Kabaka kanzikalire wano okutegeeze nti Katonda yawa ekika ky'envuma mu bika byonna kika kiri ekyo ekisibuka mu kibuga Kampala yenjawulo etuleese wano tuzze tweyuna nvuma kubanga ffe abenga bituli bagabi bugabi naye envuma bajoogerako ne mu bitabo ebitukuvu baaba abaana b'envuma betuzze tunoonya tetulina kirala tunoonya banvuma naye era twebaza Katonda era kati obwangu bwe nnina okukola buli omu muno mulimu atumanyi sigenda kulwawo kankuyisa mu byangu ng'omusajja yabadde avuga tekisi ku lunaku lwa 26 saawa zabadde 5 ez'ekiro wano Mityana ku stage anoonya bagenda mu bende gy'asula Mukama yawadde oli omukisa najja afuna abasaabaze zabadde 5 za kiro basaabaze aba nga bali bakatuliki bekkatokatu batuuse nga basajja bokka naye nga buli omu kyayogera tekyakwatagana ne gyalaga tugenda mu bende babadde bakatuliki bulungi tugenda mu bende n'abagamba mugituulire 5 ezaddi ez'ekiro n'abagamba emubende emitwalo egyegyo ku lwa 26 sikola nyamba munnange nga nabo bagituulira olwatuddemu 5 ne beebaka yagenza okutunula yaati nga batwala abasaabaze buli omu abulizzaako yakooye dda n'agamba bakatuliki bannange kambalage ekitambiro ky'emmisa n'amasaakalamenti gonna mujja gafuna n'ayingira emmoroka n'agyetoolooza tawuni y'emubende bweyetoolola bw'akomawo ey'Emityana bwe yeetoolodde bw'ati n'amalayo ku kisaawe wali n'akomawo n'apaakinga we babadde n'abagamba tutuuse emubende ne bavaamu buli omu avaamu n'essente ze wenyini we babadde yabeetooloozamu bwetoolooza mu tawuni y'Emityana emirundi egyo n'abagamba tuli mubende buli omu n'azijjayo esatu nga ye yakibaze ddala 15 giri mu nfo munnange eyasembyeyo n'akwata 3 gye mu ngalo n'azitunuulira bwati n'alyoka asimbula duleva oluyiba duleva n'alowooza nti ono ategedde kyembakoze nti tebatugise mu bende mbakomezza kyava amugamba kati onkubidde ki ono kyava akwata 3 n'obusugu namwa kwata sente zo
olulala toddangamu okutuvuga sipiidi enene bwetu tutuukidde ku bwakatonda emubeege naye ng'abalasa mu kifaa kimu we babadde sebo njagala okutegeereza nti ki newankubadde nze njogera bingi naye asinga otumanya yesenga kayobya kyami wabiri balungi nsiiti oyo asengekera ddala ensonga z'abawezezza 18 egy'obukulu mukulu bw'anajja wano lwagenda okwawuliramu omupangisa kulangira oli obwedde oyogera ku manyinazi ne bwoyise eno bwoti neeno kati kakolereyo ekirungi essebo golokoka naye baaba onyambye kubanga nawano nawo wabaddewo ebintu ebyogera nga sibitegeeramu bisiya waliwo obwedde agamba gwe tukukima nange simanyi oba bamuziikaawo naye mbadde muwulira ndowooza bw'omugaga tukukima naawe ojja otulabeko gye tuli nze mugambiddewo nti emikolo gikyali mingi sijja kujja mubugira mubeerayo mwekka olaba nensinga emyaka tanajja ani oyo ensi yonna emutegedde museke nnyo nammwe kinaabatuukako kale selekta pioneer ndetera banyina nze bonna